Kale ng'olina Archbishop ow'ekkanisa entukuvu ate nga wamunawa byamizannyo muwagizi wa Arsenal nga nze so nga ate yakukubako amanyi okwokinga nakutegeeza square passes chest control nga bwe mumulabye tetuyinza kutawangula omulundi guno banakyako mwesiimye okubeera n'ekimu naye no kyetwagala kwe kulaba butya bwe tugenda okuwanirira ttiimu yaffe. Basebo ne bannyabo nalondebwa okuba chairman wa ttiimu y'essaza eno era omulimu guno nengukkiriza era nsuubira nja kukola bulungi tujja kuleeta ekikopo ky'amasaza omwaka guno. waliwo enkuba mpya basebo ne bannyabo twagala kikopo ku mulundi guno bulijjo ku kikopo ky'amasaza ne bagamba ttiimu ezakiwangulako ne bazoogera ez'amasaza ne bagamba waliwo ezikyayaayaana ne bagamba ezikyayaayaana ne boogera essaza lyekyekyagwe ebiswalo tubikooye kuno tuze tumazeeko kwagala ki obuwanguzi. Kyenja okusaba bannaffe abawagizi mwenna bwe kwongera okuwagira ttiimu yaffe y'essaza kubanga bino byonna bwe tunaabikola naye ng'abawagizi temuliiwo kijja kuba kitumalamu amaanyi. Ffe weetuli ku ttiimu yaffe n'eyessaza era tweyama okutambula n'ekyapasoni waffe Mwami Sserubula buli mupiira bwe gunaabeera tujja kubeerawo. Ekitiibwa nze njala kugulawo akawunti yange ne miliyoni 2 olw'enteekateeka eza ttiimu yaffe y'essaza. Luno Kyaggwe erina okuwangula obuwanguzi bwaffe tuzze okuteekawo amaanyi okulaga embeera okulaga obumu okulaga support baana baffe bano ab'Ekyaggwe tulina okuwangula ekikopo kino mujje muteekateko bakyala mwenna muveeyo kino kitukwatako bakyala bannange mujje eno talanta ffe abagizaala ffe bwe tabeerawo kubawagira banaakola batya mujje kale mwenna tuwagire ekitundu kyaffe essaza lyaffe lya Kyaggwe mu ddoboozi limu Kyaggwe oye.